Sabbiiti ewedde wabalukawo okulwanagana wakati w'abasirikale ba poliisi n'abasirikale b'obwakabaka bwa Rwenzururu ng'abantu abasukka mu 6 be balusuddemu akaba. Mu bulumbaganyi bwe bumu, omusinga w'e Rwenzururu Charles Wesley Mumbeere yakwatiddwa n'asibibwa mu kkomereni e Kampala ng'asuubirwa okuvunaanibwa ogw'okulya mu nsi olukwe. Ekibiina ekitabaganya bannaddiini ekya Interreligious Council of Uganda kivumiridde ettemu erigenda mu maaso mu bitundu by'e Kasese era ne kisaba wabeerewo enteeseganya wakati wa gavumenti n'obusinga ensonga zaabwe zisobole okugonjoolwa. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina kino Joshua Kitakule anenyeza gavumenti okwesulirayo gwa Naggamba mu kutuukiriza ebisuubizo bye yasuubiza obusinga ng'okubajja mu bwavu, okukomya ekibbattaka n'ebirala. Asabye gavumenti etunule mu nsonga z'obusinga. Twagala emirembe gikomewo mangu okulwanagana kukome mu Kasese. Ne tusaba nti wabeerewo okuteesaganya wakati wa President Museveni n'omusinga naye nga okuteesaganya kwa mazima kwa bwenkanya tulabe kiki ekivaako obutakkaanya. Bino bya revenge tebyetaagisa olw'okuba tuba twongera kutta ate bantu ate nga mumanyi bulungi nti obulamu si bwaffe buva eri Katonda separate tetwagala muntu yenna aliwo omusaayi. Kitakula asabye abantu b'e Kasese okutabagana okuzza emirembe wamu n'okusonyiwagana kubanga okukozesa ebissi tekujja kugonjoola bizibu byabwe wabula okwongera okusajjula embeera. Gavumenti yantaddewo akakiiko akalala kwongere okunoonyereza ku kizibu ki ekivaako okulwanagana kuno okutakoma, the recurrence of this conflict tutagala nga tekukoma, n'okulaba inquiries ezasooka bakola recommendation ki era lwaki tezikoze. Mu bufu bwe bumu, amyuka mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Ali Waiswa asabye gavumenti eddemu nate okuyingira mu nsonga z'okutta abasiraamu nga kati buli seeka waali ali mu kutya olw'obulamu bwe. Abantu baffe bagenda bagwamu essuubi nti ekintu tekijja kukomezebwa. Naye nga tusuubira nti gavumenti yaffe ekyalina obusobozi obw'okukakkanya embeera eyo n'okugizza mu nteeko n'okuteeka abo abakola ebintu ebyo eby'effujjo eby'effutwa buyinza n'okubatwala mu mateeka nga bwe gateekeddwa. Ekitta bantu e Kasese kizze kibaawo okuva mu myaka gy'enkaaga nga gye buvuddeko mu 2014 abantu abasukka mu 9 be baafiira mu kasambattuko kano nga ne ku ntandikwa y'omwaka ng'okulonda kwakaggwa obulumbaganyi bwe bumu bwabalukawo. Sabbiiti ejja ekibiina kya Interreligious Council of Uganda kyakugenda e Kasese okutabaganya abantu mu bitundu bino okuva nga 5 okutuusa nga 7 omwezi ogujja. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.